baganda baffe ababooda kyekibali ddala mitwe egyo si muvubuka si musajja mukulu kiki bw'otuula ku ppiki kyekijja mu bwonge obwo ekibuza amagezi bannange ababooda baŋŋambye ono abadde atomedde bebekulu nakati akyasibye emmotoka ekuli mu maaso n'esiba gwe n'osigala ng'ojja n'ogiyitako bannange ababooda amagezi mugalekawa bannange ababooda oluusi mulimu ekiseera lwe mwetwetamya ensi yaffe ge mazima ga Katonda mu ggulu si muvubuka muto si mukadde muyina engeri gye mweyisaamu ng'ekitagasa gwe n'otuula ku ppiki simanyi oba buli atuula ku ppiki abulwa amagezi nze mwansobera gwe atasensinga nti ddala lwaki emmoroka eno esibye bwebanga ddala mu maaso waliyo iddenja nze simanyi oba buli akwata ku ppikipiki akatoola akaleka wagitandikidde oba amagezi bagasanga gye balaga naye ababooda mukisussa muteekeemu amagezi mu bye mukola oyo big size bebekulu abanayinawo asala wabooda atabadde tagudde mu mbi zowa military naye nga baganda bange byebekulu nga 26 tumuwagire ekiwaatule nayiseeyo entegeka gye baategeseeyo tebangawo omulundi guno tugenda kukyakala kukyakyanca kukeesa budde nga tuli kiwaatule ebiwala byonna mubireete tugenda kubeera kiwaatule fe abasajja balinamu kasente nga tubigulira bbiya tutegerekese tubeereyo nga 26 naye ababooda mweddeko muli baganda baffe naye oluusi mweyisaamu ng'ekitagasa mujja kugwa mu mbi wadde Uganda nayo talina zebula crossing naye nammwe era oluusi mweyisa bubi kati aba opposition bagamba weewo zebula crossing Museveni zamulema omuntu yenna waba asalidde aba asaze tuwe bannayuganda ekitiibwa ate tuteekemu amagezi nga tuli kukuba ababooda n'abataxi nammwe enjija kale ayagala ogenda ebweru okwepakasiza ffe ku noti 7 6 4 17 45 27 oba noti 7 4 noti 6 7 26 kinana munya kutusanga tukutwala ebweru akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo twetaaga abawala n'abalenzi genda kukola mawanga nga Qatar, Kuwait na Dubai tutwala bakirina ba waitress na bawaiter salala atandikira ku milioni 1.5 paka ku milioni 3 bakusuza bakulisa bakujjanjaba ne vacation buli mwaka interviews zigenda mu maaso emyaka okuva kwa 20 paka emyaka 36 passport obogino batojina jangu tutetenkanye luzungu obumanyo batomanyi jangu ili puzzle de gravity nze ndowooza mwandisirise kubanga mwongera kuokya ebiseera ebisinga si buli lutalo nti olina olulwana ekyokubiri weetegereze nnyo ani akulwanisa Katikkiro musajja mukulu nnyo n'abakoze press conference ne basazaamu show zammwe ne babagoba ku ma TV n'okubategeka nabo si batono kubanga bw'otunuulira ebitongole bye baakuŋŋaanyiza osookanga ne weetegerezaamu nga tonnabuubuuka okwesiba ku nnaku nti yeekuwemuza abantu tekirina makulu ekisooka nsaba mukkirize nti kituufu muli mu nsobi oyo si ye music omutuufu Katonda yaba blessinga naddala gravity omutujju wagula Range Rover se mukuwemula bantu ensi yakwagala kuyimba wina kudda mu luyimba lwa kafeero n'endala era ensi neekuwagira obadde oyita abantu nga bajja n'okula Range Rover ne weekulaakulanya obulamu bwo ne bukyuka leka kulowoozesa bannayuganda nti bakuwagira lwa biyimba bibi liri puzzle oluyimba olwakuhiitingisa baluyita genda ogule emmotoka temwali mu kigambo kyakuwemula nalabye ogamba nti Katonda akuwadde second chance okakasa Katonda okakasa Katonda oba kati oli ku stand so sikkiriziganya mu ebyo byonna bye babataddeko naye nsobola okukkiriza nti waliwo ekyawaba mu nnyimba zammwe ge mazima music industry tuleme giyita mu lugwagwayo tulina abaana nga nammwe bwe mubalina awali ensobi tukkirize bino bye birimu ebyokuleekaana nze ndaba mwongera kwokya ge mazima ga Katonda mu ggulu mwongera kwokya kubanga ekisooka temugenda kulwana na buli omu
Ekyokubiri mumanye nnyo nti gavumenti eno yanoonya dda bwenyega omuyimbi nga terabawo. Musobola okukola ng'ekizampo. Mbabuulira. Si buli avuddeyo kulwanisa nti olina okwogera. Ate era opimamu ani gwe ngenda okulwana naye naamusobola oba neetaaga kwetonda. Ekyokubiri mukkirize nti mwakola nsobi. Tebakuwaga n'oddamu okuseerera olulimi g'emazima ga Katonda mu ggulu. Mukkirize nti yali nsobi, mukkirize nti mubadde mu muzannyo, mukkirize nti mubadde mwava ku mulamwa. We loved you bantu mmwe tubasapoti, nze situkutuwe mula. Njagala oddeyo Gravity onoonye ebivvulu bye wakubanga ng'oyimba ennyimba enzaawina n'endala. Naawe liri puzzle ddeyo. Olabe kati abantu bawemudde Gravity baagana n'okujja erugogo. Kyakolera Katonda. Gwe tolaba nti ogenda ogwa. Ge mazima ga Katonda mu ggulu. Njagala oddemu wekkaanye era oddeyo weetereeze. Kale abaagala ogenda ebweru okwepakasiza sibasuula muguluka emirimu tugirina egitambulirawo ate nga akasente ko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Tunoonyeeko ku nooti 7 nooti 67 26 84 oba nooti 7 6 27 45 27. Twetaaga abawala n'abalenzi genda bweru kukola. Twetaaga bakirina ba waitress ne ba waiter. Omusala gutandikira ku $1.5 paka ku $2.2. Banange mujjo okuva ku myaka 21 paka emyaka 36 tutwala kata Kuwait na Dubai. Bakusuza bakulisa bakujjanjaba ne vacation buli mwaka. Interviews zigenda maaso twetaaga abantu bangi nga bw'okiwulira. Tegeera ebibi bingi nnyo biri mu ggwanga muno. Naye olina jjaja ajinge Gravity omutujju. Bingi nnyo abantu battibwa. Ne mutamanya nabo basse naye nga mulina obusobozi. Kitegeera abantu ne babbibwa amataka gaabwe mu Buganda muno. Eri mu Lubigi, iziti Lubigi we bagoba abantu. Ebyo namwe byomwogere ku ebyo. Okitegeera. Naye mu magenzo okulaba nga mulina kuba ku munyongo wange. Mwesonyiwa omunyo, muve ku munyo, muve ku luyimba lwange. Ate sigenda lekerawo kuyimba. Sigenda kufulumya endongo yange, ngenda gifulumya. Ayagala agiwulirize, atayagala agireke. Tegeera omunyongo tribe eri eyongulu oba kiyite ekintu kye bayitanga omuntu nga muddugavu. Kubanze bakimpitanga oyo munyongo. In short form gubeera omunyo. Nga owulira mazinga linnya. In short form ebeera mazi.